Wow, what a surprise. An artist called Ibra surprised his wife with a brand new Toyota car as we are going to watch them live from Empara restaurant in Munyonyo. Welcome to Vicky Exclusive and Wonderboy UGA. Thank you so much, Mikwano, for subscribing and keep on subscribing. Hey, I have added that kawadi Mukwano. It means I'm mixing Luganda in Luzungu. Anyway, kanzire mu Luganda. Amunange omuyimbi ya surprisinze mukyala we n'ekirabo eky'emmoroka ey'ekika kya Toyota nga muggo muzinga mupyatuku nga bwe tugenda okubeera nga tubiraba. Olaba yabadde amugambye azibirize amaaso ge era bw'atyo munnange omukyala naye n'atatenguwa mwami wabula nga cameras zimutunuddemu. Omukyala n'abuuza lwaki ate cameras ziri wano olwaleero. So mwami n'amugamba okimanyi life yange gye ntambuliramu ya camera, but you just close your eyes as we walk up, and then I got a surprise for you. And then omukyala natuuka mpola, as you can see, nga tandabeera kubanga agula maaso ge. Then they told her to open her eyes. That very car is yours. So namuwakahaga nadduka nga olabeera essanyu akatusooke tubirabe oba oliawo nkomeo. But don't forget into powered by Biva Organic abakugamba nti basangibwa ku Access Building and Hajati Kalodo omusomi w'edduwa asangibwe Wakiso. Let's have a look. How do I start it? Just press this button. Killers. Wow! Wait, don't drive yet. Steady? This is a break. I have to. Yes, that's it. So hard. So I start. Yes. Okay, that's enough. Yeah. How you doing, my peeps? Everybody good? Yeah. Right? Bro, music, Richie. Change it over, Uganda. Hey bro, mukyalo ono gw'ogulidde omaze naye ebbanga ki bano? Actually, we met 5 years in poly, like this kind of stuff. That's where I have fun with Bande, Nadiranda, and all the Jagan, and what I say, and I'm from this middle check. I was taking. I think you take it. I want to have you call it. Take it. I don't know when you come. What does it call it? Take it. Yeah, man. So, Nagambye kati boda kiseera boda kikoleshi ajiveko asanze kutambulira ku kino kamotoka ka esi nawe kamukubako bitegeera era onyirira ate nga nange bakola ki kati omukyala bw'oba omuwadde mu motoka gw'ogenda kudda ku bigere kubanga watunze yiyo nze n'akamotoka kange kenvuga ko weekali era nkyakavuga kuba kati engeri aho gye ndeese balina okuvaamu nayo ekiteekera tulaba omuwadde kanamba n'ekisuubizo kimuwadde kaadi eriwa manyi batero zibaweera mu kamera ayo byonna bali biprocessing ekiteekera bimanyi bya tiini kanafuna tiini namba nomufunira tiini namba nayo processing ekiteekera ebigwa but it's already the process right now ebyaffe bibeera mu musana ekiteekera yes ebintu byenyimba for example I have a song called Kankuwane olw'obulungi bwo Kankuwane bwotyo bwewana kibebi kyo kitegeera kigulira nga kiri happy kigulira nga kyewulirawo kigulira nga kyakabi kale kwejjamba
That's it. Tukakase teba video shoot. Wow. That them come and one video right there, really out, everything nice. We're not shooting no videos right now. Yeah, just wanted to really appreciate my woman for being that, being a good woman, man. That's what Sanga, Omuwala, don't go your man, Nenga, Ayagala every just love your woman. If you're a woman, love your man. Sabaza kusema positive kubanga copy. Abazalete muyimba mbadde mukola ki? Soko tunyo. Ezo kwangu na bishuga mami nga byakuwadde ssente. Omusajja nakyakyogedde. Okay, kati nze ni musajja mulimi. Ate omulunzi. Kitegeera. Soko liddeko. Soko zikizeemuko. Zikizeemuko kati.